Kale butere msizido kubera ngate mugoberera nyongera kubera ngate mbabuza ko mukutu Fahad Pro yujigwe mukutu kwoli era ngate takechekero ku video shalingirako abala ujagina wasawo bene ngate usulendo za kusinzisonga ngabogendo kubera ngate ozuli tevye mukuru amanyi nkidu wanga bali mwezo era nga ono Lord Mayor ow'ekibuga Kampala eyaddira omukulu Elias Lukwago sibirungi nakamo adadala mu kibina kye ekya NUP omukulu ono okusizira ku gava side zeyo alabika nga alina obutakanye buli kubera ngate bugenda maaso wakatiwe n'abakulu abenjawulo mu kibiina kya NUP era nga ne bafutu soldiers abenjawulo batanze kubera ngate munange bafunamu embiranye omukulu ono recently yavudde nabena ngate akola akatambi nategeeza nti ye tagenda kubera ngate akkiriza bintu ebyo byokumumanyira asabona kubera ngate munange bamuyisaamu amaaso era yavuddeyo era nabena ngate alalika bafutu soldiers nti munange ye Lord Mayor aliko era nga baba tebamwagala babere ngate bamulinda amalize ekisanja kye bwoba oliawo wanabatazeeko ibanafuna omulala naye azov now Lord Mayor aliko tagenda kubera ngate akkiriza abintu ebyo kubera ngate munange bamuyisaamu eggaali era nga ekivudde nabera ngate abalalika tagenda kubera ngate ayongera okubasiba era nga munange abamu already bali mu makomera nga yavuddeyo nabera ngate ategeeza nti waliwo babawunsa b'omukulu omu MP omu mu kibiina kya NUP already yabasibye dda era nga bali mu makomera kakati no yavuddeyo onako olwaliro nabera ngate ayongerezako nti buli muntu yenna obanga ova mu kibiina kya NUP ng'omanyi nti olina amalasita olina amaviriviri gali awo tegategereka tokkirizibwa kubera nga tomusemberera sako n'okubeera nga temunange osemberera office ye era nga kino bw'anaaba akulabyeko ng'osembedde ku office ye ogenda maliriza nga munange oyingidde komera kakati nesoga ezigudde wansi ne waggulu njagala kubeera nga tekuzanyira obutambyawo oyongere kubeera nga tolaba biki ebiri kubeera nga tebigenda mu maaso side zeyo omukulu bali mwezo n'abakulu ab'ekibiina ekya NUP ne bafuutu soldiers okutwaliza wamu kye bamukola ku internet ebintu byo si birungi n'akamu abamu bagamba nti omukulu ono oba oliawo alina abakulu abalala bakwatagana nabo boba yabasiba ekiwandiibwa ensonga zikutte wansi ne waggulu era nga bino bina ngenda kubeera nga tembikutuusako ogenda wansi awo obeere nga ate osula endowoozayo okusizira ensonga nga bw'ogenda okubeera nga ate ozivudde nabankugyeyo ngenda kubeera nga tekutuusako n'ensonga endala nyingi nnyo nga bweziri okubeera nga tezitambula mu ggwanga Uganda tuula butuzikaalira shekasherafu enamba z'essimu wansi awo ku bisika ziyitawo ojja kubeera nga takulombereddwa mwekwate buli kimu kijja kubeera nga te kitambula bulungi nnyo mbalidali sana katulabe ki kiriwo akadde kano ku nsonga za bbali mwezo n'abakulu mu kibiina kya NUP ne bafuutu soldiers okutwaliza wamu ki ekiriwo akadde kano tembaawo ali wano simanya escort wa mukulu omu temujjukira ojjukira yali amanyiira wano escort wa muntu omu kisigala kuvaawo ne mugamba ontyobodde abantu bano bannonze otyobodde ekitiibwa kyabwe you are arrested nepita polisi nemutwala yakaba amasiga nebanegayira mute nebagamba ntyobodde bangalina okuja okwetonera wotyobola omukulembeze oba wetyobodde wekka kubanga nejagenda okulwanira bajja kuba bakumwewuna mumpe ekitiibwa kyange nga Lord Mayor wammwe emyaka ginaeta yenna ntyobola sijja mukkiriza mujjukira nti mwankole yate neetonda nasasula ne fayini yasasula mwana school fees naye y'Amerika nze sigendera nfujjo obanda wanaawo jate nalidde akati obakulaba ne minisita ebyo obwo buba busirusiru bwe banakulaba ne wafaayina kukkiriza nze then mwe abaana ba Nuupu abavubuka mwenna si ba Nuupu abavubuka bapate kusoja mwenna tojja mu ofisi yange nga tonfaanana kubanga njagala kunoonyeza mulimu naye ozizibwe n'enviiri ziri eri otegera bulungi nnyo oyambadde engoye zonna ziyulise naye oyagala kunoonyeza omulimu onalebwa sina mulimu kati nkutwale wa Idi ngambe nti ono mutabani wange naye omuntu gwenkwata nga ali smart tamunga okubya ekikalu nabala kagattu kutujja mu niigiina njagala nkukwate nkugambe nti Idi omuvubuka onanoonya mulimu naye ng'ofaanana bali mweza kuliisi era bangi ekyomukisa omulungi abantu bampuliriza ndayiraga Katonda waliwo bazze mu group ne bagamba number 1 wano tujja kukolerawo kujja muddeeyo musaleko enviiri ne basimu omutwalo we munajja wano nga enviiri ezo tumusaze ddayo ogule taayi kale oba tugule esaati y'enjiru gula empale y'enjiru
amina empale kuba ekikalu nyambala yakakattu jangu wali beera anoonya akalulu nga okuddugala kwabeeyita kulaba Katonda atandise okubalaba oyo bali mwezo omuntu yenna yeesiga munnabyabufuzi abasa nokusabira agonda wano naazina amazina kulumbe naziika naye komala omutuusa mu ntebe bali mwezo mujja kumuwulira twabagamba wano ne mumariyasi lukwaga akalulu ne mugamba kati bali mwezo mujja kumuwulira kakati abantu abalowooza nti embeera egenda kukyuka mu bwangu ndowooza tusaanye tusikeko emabega kubanga mbadde mu ddwaliro ekkulu e Mulago again ku Uganda Cancer Institute olunaku olwaleero kyendabye ndowooza bwe tuba nga tukyena class 2 ez'abannayuganda nti oyina abo abalwala ng'ali kushuwaddeyo nti ejja kulinnya ennyonyi eddako agende ebweru w'eggwanga bamujjanjabe naffe abasinga obungi bannansi alwala ne guba musujja n'obulwa 2,000 ezigula eddagala okwejjanjaba abamu nga n'okufa kati bafiira waka nga tebalina ssente zibasobozesa agenda kugula ddagala kwejjanjaba then we still have a very long way to go as a country. Bwe tuba nga tukyalina abakulembeze abatasobola kuyita mu kye tuyitamu oli bw'alwala agenda German agenda mu America alina n'obusobozi nti tukuwadde ennyonyi y'eggwanga bakutwale oba mundeetere ennyonyi y'eggwanga ngende oli bw'aba wakusomesa baana abatwala Boston abatwala New York abatwala Washington abatwala Madrid abatwala Munich ng'oli kuvanga azaalibwa tagulanga ku mafuta era tasuubira na kugagula oli kuvanga abeerawo amasanyalaze asasula myaka 2 mwaka mulamba biilu y'amasanyalaze n'asasula nga mukulembeze nga tamanyi ffe kye tuyitamu nti bw'ogenda ku Uganda Cancer Institute abalwadde ba cancer number 1 beeyongedde obungi number 2 n'amabwa gaabwe agavuluuja beebaka ku ttaka wansi ku ttaka. You can imagine abalwadde ba cancer with fresh wounds ebiwundi ebivuluuja ku ttaka tebalina bitanda kwe basobola kwebaka naye ng'oggyeko n'ekyo tebalina wakiri bikapeti wakiri oba obufaliso obw'emitwalo 10 gavumenti ya Uganda tebusobola okubateerawo okwebakako. That is the current state of affairs. Nga mu kyalo abantu bakyalya kimu afunyeyo omummonde gwe n'amuunya ku ssaawa nga 7 olunaku luwedde tekulinva no breakfast teri kyaggulo olunaku luwedde ng'oli talina mafuta gateeka kamunaku tadooba ng'alina okwebaka ku ssaawa emu oba 12 n'ekitundu ng'obudde bukyalaba. Bannange as long as tukyalina class 2 ez'abannayuganda ng'abayitibwa abakulembeze the majority of us bye tuyitamu tebabiyitamu tulina olugendo luwanvu era nsekerera nnyo nga gye nkomezza abalowooza nti waliwo ekisobola okukyuka mu ggwanga lino nga tukyalina abakulembeze bwe batyo ku mitendera gyonna abali selfish abatayagala kulumirirwa abatayagala na kumanya what the majority of Ugandans are going through. We have a problem. Ndowooza abasaba tuwongere kusaba busabi divine intervention n'ekyendabye Mulago ku Uganda Cancer Institute olunaku olwaleero kimmazeemu amaanyi. Tuli bubi ng'eggwanga
tuli bubi nga bannayuganda. Olunaku lwe nalaba minisita w'ebyobulamu Chris Baryomunsi ng'agenze Mbarara Regional Referral Hospital n'alaba ennaku okulaajana okukaaba okw'abannansi ne yeewuunya natya bino bye tukaaba buli ddwaliro lya gavumenti yogendamu buli across the country. Minister kye yalaba ku myaka gino gyonna yakirabye mulundi gusooka. Ekyo kikulage nti n'abakulembeze baffe are actually not in touch with what we go through. They don't experience, they don't know. They are there. Bali waguleyo mu bbanga, fe tuli eyo wansi mu kinnya, tuli mu nsi za njawulo. It's very unfortunate. Kakati osobola okubanga oli muwagizi wa NUP oba oli muwagizi wa opposition oyagala kujja mu buyinza n'otyobola Ssaabasajja Kabaka n'otyobola Katikkiro wa Buganda n'otyobola abalangira n'abambejja nga oli ku side ya gavumenti erindiridde okujja mu buyinza n'okola programu ya gamba nti ssaawa 2 ndi mu bimuli by'Emmengo n'alyoka atuuma Katikkiro wa Buganda Abaganda gavumenti yabeera Kabaka w'ebweru bayogera Kabaka bayogedde n'olyoka omutyoboola okumala emyaka 3 ekyo ekisajja kirumbuye ekyo n'omutwe gwakyo bagamba okutali ku matu ne kityoboola ne kibika Ssaabasajja ne kityoboola Kabaka ne kityoboola abalangira n'abambejja ne kityoboola Katikkiro ngo oliwa NUP kati kankubulire ekivubuka ekyo kiraba kivubuka kisajja ekisajja ekyo kirumbuye kyakola kinene nnyo okuttattana obululu mu Buganda ddala bwa Kyagulanyi ate Kyagulanyi naye n'agenda n'anafuwamu awo ne NUP n'anafuwamuko n'atavaayo kukyesamula kukigaana nti oyirumbuye byayogera abyogera ku lulwe. Ssaabasajja Kabaka yaliko nga agenze mu bujjanjabi ekisajja ekyo kyateekawo embeera weyagendera yalina Namibia ekisajja ekyo kyateekawo embeera gavumenti namba n'etuuka Ssaabasajja Kabaka kigambibwa mbu n'atuuka embeera n'etabuka n'akomawo nga tatuusiza na kukomawo ng'ekisajja ekirumbi ekyo kitaddewo embeera ekisirusiru. Kati ebyo bintu bikyali kikola ddala byali bikiikirira opposition kweri ng'oli muwagizi wa NUP ng'osobola okutyoboola omuntu kyamanyi nti Uganda yava mu Buganda ofuna bulungi Obwakabaka obusinga okuweebwa ekitiibwa mu nsi yonna. Manyi NUP mabega yali ayagala nnyo abantu aboogera ebigambo bye baagala okuwulira kati babyogera ne bituuka ekiseera ne bikaddibwa. Tugenda kumuggyako tamala wiiki eno gavumenti yaggwadda bano ffe tuli bapya bano bakadde tubasobola ntebe mu ntebe mujja genda doyi kakati ebyo byakola ki ebyobufuzi by'okubuguumiriza byaggwako. Oyo gwe balonze endowooza ajja kubeera waawo naye atambuze naye nga ebyobufuzi ebiseera ebisinga bibeerako n'omutwe NRM ya President Museveni era baalivaawo situment kiriddawo NUP kirizo bagaana ya Mr. Kyagulanyi abataliiwo tewaba business. FDC eyaliwo nkadde oligino yali yakano Kizza Besigye era bwe yagivaamu ogiraba tekyaliwo. Kakati bino byonna Mr. Kyagulanyi ekintu kyakola nga takomyewo waka ofuna bulungi Mr. Kyagulanyi nga takomyewo waka NUP teriiwo inafuwa. NUP ye Kyagulanyi FDC obe nti oba nkadde baki kano Kizza Besigye NRM President Museveni ebi bibiina twabibawa ne tubibakwasa mu bulamu era bwe yakulaba nti NUP ye Kyagulanyi alangirire nti kumande nkomawo ofuna bulungi Kyagulanyi alangirire nti nkola ki nkomawo kumande. Ate nze gavumenti kyensaba yakusinzira wano ku Beat FM nga nsaba omulangira na Kibinge omusajja omu ku basinga okuweebwa ekitiibwa nze ekyaki yankuza nze musajja muweereza mu kyaki era bonna bakamiliyoni nze mu kyaki nze mbeera ne faaza nze mbaweereza
ojebali na ine ekyo kyokubira bishop gamba ezinero nnyo mu kiguo mwana zinero nnyo mu kiguo nnyo actually kyazija mu kiguo waliwo musinyoli yali yanewateeka ebyambalo yes yabafaatha kati tulina obitegeka ffe ngaabaweereza obuzibu bwajjirawa mukwano gwange omu agenda amenya hanga baba kati hanga eyo ngaekiyambalo kya faatha ekimu kigwa wansi ati kyali kyeru kyalina okwambala enkya mu kubisa yes kati simanyi waki omwana oyo yagana okwogera amazima bamuyitanga na Byron nti yasuula ekyambalo kati faatha natugamba tusome ensaala z'abatume biki tusome okwejjusa biki wiiki namba twonoonye olwo tusiininze ekibonerezo naye pasita naye siisuubira kubiira mu kibonerezo ky'ebintu bye sikoze nange kolo nenkuba emmeza nengamba mbikooye bino manyi buli wobeera ennyo wano osiriwala nengamba bisiriwaza anti oba otambulira ku ntoli z'abamafiya aba bakubuzaabuza newetegeerera simanyi kyammwe kiri balokole nawe kyabakatuliki kiwuguka obeera just wano musumba waliwo obuwala obwajjanga jukira seminale yaffe yaliwo kati abasista basulanga ku ddwaliro eryo limanye ererweza yes edda abasista ye basulanga naye nga musumba aliwo akawala akasista kenalinga njagala kunzija ku mwoyo kati tugizibwa kwogera kigambo nga bamanye ebintu by'eddiini eyali omuweereza ate ngaoyagala kuva ku mulamwa nga nti ndabye enseera ate gye njagalira ddala ndabwa ntandisa okuva mu mwoyo nange ndi munange oli myaka emeka 16 awo ntandisa obuvubuka ndaba alikayamba abasista bambala obugundi obugatto busando yakalina obugere musumba nga bwetegereza obugere penge nga byonna mbyetegereza ati jukira ndi muweereza ne siri muzibe baba ndaba maaso gakola galaba ate gatwala information ku bwongo kati owoza ku musaayi omubiri guba gutabuka mujebale ate jukira obuzibu penga pe twasula limba blaza tombera olanisa okukulirira weera otera ng'omwana omuvubuka nga tolina kuleka kwewagira baba nga ndi mwana mutandeka guno omukono omunene nnyo pasita era kwategere bagamba oli mwana gungu ozimbye omukono guno bategeera ddandisa okwewaga kiro kituba katonda yakkola jebaleso tugezaako ati nenfuna ebizibu balaba nkuliridde tandisa okuva mu mbeera y'ekikyaki nengoba nenze kyaki yanguza nakulira mu bakatuliki nnyo bakugoba bugobi ebangoba natuka ekiseera nga bitabuse misango nga mingi nze nali nsinga omukono mu kigo omwo ne bagamba omwana sitooli kyono agenda kusuula ekigo abasista abajjanga ekirawo okusaba balina ekkubo bayitiramu ne batuka ekiseera tali kugamba bayitira eri ku binazi bagamba omwana atandise ono katuuka enge gyatulaba ayinza otugwa mumulako evujjo wava nalyo dda era kamiliyoni oyo atawe mukasajja musabi ne maama basabiranga ku kyaki erweza nga nze mbaweereza baba kyaki eyo yankuza era nalina ekirooto kyo kati nno nze neddala ije nga negomba nnyo bapaapa babishopu abo bakibishopu abo nga yekwera ku kalidinaali nja kujja kukwezegera Roma eno nsome ekiki naye embeera y'okuba nga tugenda kubeeramu nanseera mu bulamu osooka n'okyozaamu n'ogamba kyekyakutawaanya mu byonna tumbuwa kwanze nalabanga mwalinga emize mu babrada omwo nze nalaba ebintu omwo palina bishop awo mu seminary ng'alina ekikopo gama naye nga musumba anywa waragi naye nga nze nkimanyi bambi naye ng'ateeka ng'anywa omwenge waragi yennyini nga yenanye nga baisomero bayitanga bishop system azolidi naye nga yegundi waabwe naye ng'anywa waragi mu kikopo kati gwetuuka mu office oli omanyi kirabanga akikutte bw'ati ne mwabanga muwali naye nga nze ng'omuweereza nze mmanyi
okawulira akawunya. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.